ate tokimanya kuba bagenda 18 kuba guli guba tegunnajja kati bateeze guno ana mutwa goyingewa ani aliyo yogerako ne bazadde bannaffe mwamaze ne mukkiriza nti erinnya mulimanyi owakave kata omusama Simon Hafimwe wale nnyo okubeera wate buli lunaku okulaba nga abantu ba Ssaabasajja Kabaka mubaweereza olutacha. Nze Sulaiman Sabugwawo ndi ne Robert Kalemera okutuusaako ebifaananyi era nga njagala okukakasa nti olunaku olwaleero nkwereza nga nsinziira wano mu katale Namuŋŋoona era nga njagala okujjukiza gwe wenna omulabi wa BBS Refina nti abaana okuva mu masomero bo bawummudde era nga akadde konna abaana bonna bagenda babaggwayo nga bakomawo eri abazadde bakomerawo mu kaseera nga obumenyi bw'amateeka bubadde bunyinyiitidde mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga ebitali bimu kyokka ate era bakomerawo mu kaseera nga ebikoosi by'abaana ebitambula ku kyalo biringa ebibadde bizzeemu naye waaye omuzadde yandikoze atya okukuuma omwana nzikiriza negatte kubamu ku bazadde abakolera mu katale kano bogereko gye tuli wasizo kyanyamba bulungi se gwani amanyago janna mukwaya siteera Mama, omwana yandikuumiddwa atya okuva eri bazadde be okwewala embeera embi nga bakomyewo ewaka? Omwana olina okukeera ku makya n'obalagira emirimu egy'okukola awaka ng'okwoza buli omu n'omuwa omulimu gwe kufumba kwoza gamba noba nga obakipinga nga bali bize kati awo n'otekawo n'amateeka teri kuva waka buli omu abeere nga aloopa munne oba mbega wa munne bw'oba osobola kati nga fano tuli mu katale omwana osobola okumuleeta n'amanya engeri gye bakolamu n'omutendeka mpola mpola okusinga okumuleka awaka bwe kiba kyakubakuuma nga bali bize nga balina bye bakola ye ekisookera ddala waki tomuleeta najja n'okola naye wano anti kyenkugambye nti woba osobola omuleeta n'okola naye newoba ng'oli mu dduuka neweba wooteeri omuleeta n'okola naye naye embeera ebeera mu butale eri abavubuka kaŋŋambe abamu si bonna naddala kati bano betulaba baba beetisa ebintu okuyambako abantu balina embeera ze bayisaamu balina ebintu bye boogera balina ebintu bye baba baloodinze ebiseera ebisinga kati bo beesiga otyo baleetamu omwana anti kakati omwana osooka mugamba nti nkulese mu katale ekikulese kumanya tukola tutya weeyisa otya mu bantu era n'omugamba kino we kiba kizze kati ng'ebyo ebyabavubuka gwemanya ekyakuleese omwana oyogera naye n'omubu amanye ennaku ye ya amanye ennaku ye tekiba na kizibu aba asobola okuba nga abeerawo n'amanya n'embeera gy'obeeramu n'abantu Nazikuno nga batugabira emirimu gye tukola ewaka kyokka ate olwagimala nga abavubuka nga obalaba bo bayisemu bagenze mu kasaayi basamba mupiira kyolaba nti oluusi singa oba omulese waka n'amala byakola mangu ate agenda akole ebirala asobola okugenda n'akola ebirala naye kyenkugambye nti wobanga olina kyansi oba oli mu dduuka lyo oli mu woteeri oli mu katale omuleeta olumu naye kimuyambako okumanya bizinesi etambula etya n'okumanya nti muzadde sente zampeereza zijjawa kiba kiyamba nayanza nnyo nnyabo njagala ntengezeeko okufuna ku balala kanfune ku baami bano njogeremuuko nabo ate nabo bambulire ensonga ez'enjawulo odduse muzeeyi wasuza otya sebo gwani amanyago baba manya Kasenge William oli buterevu ku BBS Refine era ensi yonna ekulaba omulamu oguli mu ddi olunaku olwaleero twagala okumanya omuzadde yandikuumya atya abaana naddala mu kaseera kano ak'oluwummula okwewala abaana bano okugenda mu bikoosi okukola emize emibi obakuume waka mu kaseera kano ak'oluwummula era nza kiba kundabirira olina okuba nga abaana balabirira bulungi manyi n'abaana n'embeera ebakoze ebikyamu naye wange waka embeera nnungi omwana omulabirira n'omwa kyayagala osobola omulabirira ogamba talina sente takuume mwana talina sente takuume mwana era oba talina sente osobola mukuuma kubanga abaana byetaago bingi ate oba totuukiza byetaago batosamula kiringa mukyalo batolina byetaago byayagala era tosobola mukuuma naye oba olina ebyetaago omwa kyayagala oba oli awo osobogezagezaako mukuuma ekyokulabirako kyolese Hafi Kimulekawa kale webale nnyo taata oli bulungi embeera yo bwekyo weeri ngezaako okulaba nga ate nfuna abalala mama wasiza otya oli bulungi oli buterevu ku BBS Refina omuzadde yandikuumya atya omwana mu kaseera kano ak'oluwummula naye omwana naba nga tagenda mu bikolwa bya bumenyi bw'amateeka n'okwonooneka bonsanze mukulya ssebo nga sigenda
Mama kale kankuleke akkiriza nti ali mu kulya tajja kwogera era ng'omukyala omuganda waba muli bulungi banaye nazi kuno nga batukuuma ewaka ne tuba nga tusobola okuba nga tuwala ebikola by'obumenyi bw'amateeka ng'abaana ewaka omwana yandikumiddwa atya naba nga tenyigira mu bikola by'amateeka omwana ewaka kyandibadde kimwetaagisa okuba n'omuzadde gwabeera naye ng'omuzadde oyo asobola okumugayidinga bintu ebimu ti kino tokikola ewaka ayingira obudde nga bukyali bwe bityo ate wano akaseera ng'omuzadde agenze ku mulimu mu luwummula kiba kirungi namulekera ebintu ebimu ng'ebyokukola ng'okwoza ku bintu bwe bityo kale ebyo ate emirimu gye bakola wano kati nga naye wozza okukola obaka nga mbolinayo muto oba mutabani wo nojja naye wano omukuuma otya obutayiga mize mikyamu wakuŋŋanira abantu abangi n'emize gye baawo anti kakati muno tebakkirizamu baana tegeeza nti abatasobola kukola ki abatasobola kuyingiramu buli ate era bw'abazze oba olina okuba naye awo okumpimpi nti obutafuna buzibu nti kuba muno mulimu ki nti mulimu ensawo mulimu oluusi aboogera oluusi ebigambo ebibi nti kuba mulimu abantu baki bangi tegeeza nti kiba kirungi n'asigala ewaka oba okuba naye awo okumpi waliwo buvubuka obuli mu myaka 15-14 bubeera ku kyalo obwo butambula buli sudde yenjogera eriko omwana omuleke yabeera seefu ewaka kisinzira engeri gy'oba omukozizaamu kiddayo ku nkuza kisinzira engeri gy'oba omukozizaamu kisinga omwana omukuza nga tomugunjula asobola okwononeka n'ab'ekyalo sigenda kuvaako nga towadde baana abo bubaka bampeera obubaka abaana abo abali muwulidde baana abali muwulidde kyonyinza obubaka okubawa nti basome nnyo ebitabo babeere ku bitabo tikuba bw'anaagenda n'ensi kisobola omukaluubirizaamu kwanza wali nsobola okuba wano naye nga nange nandyagadde okuba nga mirimu egyo gyammwe oba okubaako mu woofiisi naye kitegeeza nti ng'ebitabo biyinza obutanzikiriza beerayo kyekituufu nti naye bw'asoma nnyo ebitabo kisobola omuyamba okutuuka ku ddaala erisinga okusinga ku bino byetukola ki nti kisobola omuyamba gwani amanya nze mulongo waswa omulongo waswa ndi mukulu wonza kigonge waffe embeera y'obwetyo bwekyali era nga tugezako okulaba nga abazadde tukuuma abaana okulaba nga tebenyigira mu bikolwa bya bumenyi bw'amateeka n'ebikoosi ebyo ebiyinza okuba nga ate munnange bibaleetera emize oba oliawo gye tutajja kubeera najjo mu bitundu byaffe naye omuzadde atulaba ku BBS RFI nanyogera okujjukiza nti embeera eriwo mu ggwanga oba oliawo si ya nsimbi nnungi tetulina ssente bulungi ate nga n'omwezi guno gugenda kuba guggwako kyokka ate taamu ejja egenda kutandika ng'omwezi guli wakati kale nno ssente z'ofuna omwezi guno nga guweddeko zitereke era zikwate bulungi kubanga omwana agenda okuddayo ku ssomero ate nga taamu eri wakati kitegeeza abafuna omusaala ogw'omwezi ojja kuba tonnafuna kale nennyongera okukubiriza nti tereka bulungi olw'ensonga nti oyinza okwesanga ng'omwana atudde wiiki emu 2 oba 3 nga tannaddayo ku ssomero nze Sulaiman Sebugwawo mbadde ne Robert Kalemera okutussaako ebifaananyi kyokka ate mu abaana abali ewaka abawangalira ewaka nga bazadde bamwe bali ku mirimu nammwe nnyongera obbakubiriza okujjukira wa gy'ova kikuyambeko okumanya wa gy'olaga amanye ennaku yo manya muzadde wo watetenkanya okukulabirira n'okukuweerera osobole okuba nga ate weewala obutamuswaza n'okumuyiwa akumeya atakumira mpeera Ssaabasajja Kabaka awangaale kale buli muzadde kikakatako okwekwatira muko abaana bakuze we always come here and tell you buli mwana wavaawo mu maaso go abako kyeyongeddeko either kyaluzinga kyewamugamba oba kyeyongeddeko okumanya ate gwe kyotamanyi so engage with them give them time talk to them kyolina okukolaza omuzadde ekikulu ennyo okwogera nabo nakubasabira Mukama Katonda bagayidinge batambule bwe balina okutambula ate n'ekirala ffenna tukulidde mu ffeme Katonda examples tuwadde ng'omwana ayagala kubeera anka aleete ebintu ku Krisimansi oyagala kubeera anko gwe batuma amazzi okusalawo kuli mu mikono gyo osobola okukolera okubeera oyo anko gwe balinda ne bagamba anko gundi atuuka ddi tulye emmere oba nobeera oyo anko gwe bagamba nti genda oyo assa enku kakati tujja kukwesibako nnyo Sumulula twecce